Okulonda okugenda maaso mu bitundu eby'Ekawempe baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'obategeeza nti bannakawempe bakkirira ddala mu bungi okujja okubaawo okulonda era nga twongera obategeeza n'okubajjukiza nti abantu bajjidde ddala mu bungi babeewo mu kulonda batambulire ddala bulungi nga bwe balina okutambula era ensonga zitambulira ddala nga bwe zirina okutambula. Tuli mu kulonda wano e Kawempe, bannakawempe bazidde ddala mu bungi, bannakawempe beeteeseteese ddala bulungi okulaba nga buli kimu kigendera ddala mu maaso. Twebaza Katonda buli omu azze okulaba nga tutambulira ddala nga bwe tulina otambula era nga tubeererawo nga bwe tulina okubeerawo. Tukkiriza nti Katonda ng'alwamu naffe, Katonda ng'atukwatiddeko twakitagenda tambulira ddala bulungi era kitagenda tubeerera kya mugaso, twakitagenda tubeerera kya muwendo. Omwo mulimu 705 namuno 705 owa wansi tulina wabula 1500 mwe bannaye mutuddiremu natona zibala gyewo buli bonna bonna tugende tuzibale lumu tumanye tutandika ku maziri buguni meka box ziri bukureti meka mumanyi okugiramu nga kitono neleero nga tebaleese ekyo oliera si kyekyalonda ku luli ekyo bakizizza sumulula ebintu ebyo kuba byakusumulula bisumulule tubirabe kuba bungamba inki obwo buno ddamu obutetaatu bwoti bwetukola omanyi munaffe omutoto gwebasa gugolole buli omu namuno 705 owa wansi tulina wabula 1500 mwe bannaye mutuddiremu natona zibala gyewo buli bonna bonna tugende tuzibale lumu tumanye tutandika tulina ku maziri buguni meka box ziri bukureti meka mumanyi okugiramu nga kitono neleero nga tebaleese ekyo oliera si kyekyalonda ku luli ekyo bakizizza sumulula ebintu ebyo kuba byakusumulula bisumulule tubirabe kuba bungamba inki obwo buno ddamu obutetaatu bwoti bwetukola omanyi munaffe omutoto gwebasa gugolole buli omu
Mama yerange bulijjo. Mzee. Kambe omwana tayambala. Watagwa mu kisawo kyo. Buli omwaka asaba okutuya. Buli omwaka bereko mu kisawo. Jangu amakusiba bulungi jangu. Honorable waffe Ssekabira Kamashini kakola bulungi. Honorable waffe Ssekabira MP Kubanga aba saidi eri esi batandise dda nga baete bannama. Ofisa waabwe yasendenga Honorable waffe Sebagala Latif yaliko omubaka wano okumala emyaka 2. Abalonzi bakambwe baaba abalonzi bakambwe abalonzi bali mu layini essaawa zino ziri 2 n'eddakiika 28 process tulina okugabibwa eyo Honorable waffe Ssekabira Kamashini kakola bulungi. eyo Honorable waffe Ssekabira MP Kubanga aba saidi eri esi batandise dda nga baete bannama. ofisa waabwe yasendenga Honorable waffe Sebagala Latif yaliko omubaka wano okumala emyaka 2. Abalonzi bakambwe baaba abalonzi bakambwe abalonzi bali mu layini essaawa zino ziri 2 n'eddakiika 28 process embeera bwetyo bweri mu bitundu by'e Kawempe era ng'abantu ababuulaba bonna bajjidde ddala mu bungi bagamba nti bagenda kuba akalulu kwa mukwano gwabwe Kanso Nalukoola. Tolina Keria konfamingiddwa sawa ya Kasuula yano otiitinge alirawo omwana sawa ya Kasuula Kasuula kagolole katulale ogenda kugolola ali Kasuula baabo bonna kibaluma kikagolodde akanalukole kiyayo oli ku mapu media TV kikagolodde baaba waawo olina okumekinga shuwa nti omaze okulonda ne bakusaako kimaaka aya baasi